Bazzukulu ba Buganda International n'Abaganda bonna yonna gye muli, mu lunaku luno olwaleero nina ekigambo kye nziza okubabuulira, kubanga nategedde nti ekiremesezza Buganda okugenda mu maaso n'okulabika nga eggwanga eritambula lwa kubanga twava ku Katonda ebiragiro bye, ate era tusigadde tukyabivaako. N'olw'ensonga eyo kyenvudde mbabuulira ebigambo bino, tufube okulaba nga tuddayo mu kkubo eggolokofu. Mukama bwe yali ng'akola ensi eno, obuyinza obw'okuyigiriza abantu yabwerekera, naye ekitundu eky'okuyigiriza abantu yakiwa abazadde. Era kyeyava agamba mu ntandikwa, kitaawo ne nnyoko bassangamu ekitiibwa, ng'amanyi nti be bajja okutandika okuyigirizibwako, olyoke ogende otuuke mu kuyigirizibwa okw'abantu abangi, okw'abazadde abalala, bajjajjaabo, bakkojjaabo, bassengaabo, obeere ng'oli mu kuyigirizibwa wakati. Era bo Abaganda baakitegeera bulungi, nga bamanyi nti okuyigiriza omwana okulya ow'omwoyo, kye bayita okulya ow'omwoyo, tebakirekera bakabona be batamanyi, be bagamba nti ndikumma okulya ne nkulya ow'omwoyo, nga bazzaamu amaanyi abazadde bonna okujjumbira okulya ow'abaana baabwe emyoyo. Kubanga omuntu bw'alyoyebwa omwoyo lwakula ng'ategeerekeka, ng'amanyi ky'aliko nga naye yennyini yeemanyi. Mukama bwe yali ng'atuwa Yesu Kristo, yali asobola okumuleeta obuleesi n'amussa ku nsi, n'aga nti oyo mwana wange wuuyo mubawadde, mumuwulire, era by'ababuulira byebyo ebyange byennyini ebiva gye ndi. Naye Mukama yakozesa byafaayo. Ebyafaayo ebyo ne biwandiikibwa mu Njiri ya Matayo. N'agamba Matayo bwe yali awandiika Enjiri, n'aga nti bino bye byafaayo bya Kristo Yesu, omwana wa Katonda omulamu. N'alyoka atunnyonnyola gy'ava yonna, muzzukulu wa gundi, muzzukulu wa Obedi, muzzukulu wa Dawudi, muzzukulu wa Solomooni, muzzukulu mwana wa Adamu, mwana wa Katonda omulamu. Ndowooza okiraba, Mukama naye bwe yaddayo mu byafaayo ebya Kristo Yesu Katonda omulamba, alyoke atulage nti ye ensi yagitambuliza ku byafaayo. Abantu beetadde nnyo mu magezi ag'okuyigiriza bannaabwe nga beefudde nti bo be bakakensa. Naye njagala muzzukulu wa Buganda oba Omuganda yonna gy'oli ombuulire, ani profeesa ki eyasomesa Yesu Kristo? Njagala ombuulire profeesa eyasomesa Dawudi kabaka, alyoke ave mu nsolo okuzirunda, ajje afuuke kabaka omwatiikirivu, na guno gujwa akyayogerwako nga kabaka ow'ekitiibwa. Njagala ombuulire kakensa ki eyayigiriza kabaka Sulemaani amagezi? Era ye Sulemaani yalabuka mangu ng'amanyi nti obuyinza bwonna n'amagezi n'okusuubira na buli kimu alina bijja eri Mukama Katonda we, era bw'atyo n'atandika. Ky'ova olaba nga Mukama yali mwegendereza nnyo ng'atulaga okuyigiriza kwe nga bwe kuli, ne bwe yalondanga nnabbi ng'asooka kumwanjula. Tikyeyava agamba omwana wa Jona, omwana wa Amitaayi, ng'amuleetako n'ebyafaayo bye obimanye. Wano Abaganda mwaviira ddala ku byafaayo. Kati bwe mwabivaako ebyafaayo byammwe, nammwe mwennyini temumanyi nti muli ggwanga ttukuvu. Temumanyi na kumanya bwakabaka bwammwe muwendo gwabwo, na muwendo gubulimu, n'amaanyi gabulimu. Kaakati kubanga engeri gye tutambula omuwawa, kyemuva mulaba nti abantu bakyayagana kwabya nnyimbe, kubanga batya nnyo okutwala abaana baabwe okumanya ebyafaayo byabwe. Naye awatali byafaayo, omuntu tayinza kuyimirira kutambula, era ne bw'atambula agwa bugwi kubanga tayinza na kutuuka gy'alaga. Ebyafaayo Mukama by'asinziirako okuyigiriza amawanga. Era ekitabo kyonna ekitukuvu kijjudde ebyafaayo, naye ebisinga obungi nga bisinziira mu ggwanga lya Isirayiri, kubanga Mukama lye yalonda okubeera ekyokulabirako eri amawanga amalala.
naye n'abantu kati ababuulira enjiri babuulira enjiri ya luwunguko kubanga tebakkiriza bantu kumanya byafaayo byabwe. Wano Abaganda baayagala nnyo abantu okubayigiriza ebyafaayo byabwe era baabanga n'ebiro abantu mwe babeerera nga tebalima kubanga byabanga biseera bya musana ne bagamba abantu nti mukyalagane mugende abaana mubatwale mu bajjajjaabwe beetegeere bayige ebyafaayo byabwe. Kati mu kiseera kino oyinza okulaba omuntu omwami n'omukyala n'obuuza abaana baabwe amannya gaabwe Amaganda nga tebagamanyi, n'obubuuza omwana nti jjajjaawe azaala nnyoko y'ani nga tamumanyi, n'omubuuza nti jjajjaawe azaala kitaawe omukazi y'ani nga tamumanyi. Ne bwe baba baafa dda omwana aba tamanyi jjajjaawe yazaala kitaawe, ne bw'aba yali amumanyi tamanyi na gye baamuziika, tamanyi na nsonga lwaki eyo gye baamuziika. Abantu tebakyamanyi byafaayo bya miziro gyabwe. Singa abantu baali bamanyi ebyafaayo by'emiziro gyabwe nti Abaganda baateekawo enkola ey'emiziro basobole okwekuumira mu butukuvu n'okusinga ennyo basobole okukuuma endyo zaabwe n'ennyiriri zaabwe bazikuume nga ziri wamu, kubanga Mukama tagenda kuzuukusa muntu ali aganaaga, talimuzuukiza n'akamu ali aganaaga. Era kyova olaba nti kyava boogera ku Ibulayimu, Isaaka, Yakobo ne bajja nga boogera abaana ba Isirayiri ebika 12. Kaakati wano Abaganda ebika babyogerako bwogezi, naye bw'omubuuza ekika kye lwaki kye kika kye era lwaki tasaanidde kufumbirwa wa kika kye oba okumuwasa, ekyo tayinza na kukikwanukula. Kale nno abantu abagezigezi kye bavudde bajja ne baleeta ekintu kye bayita obulokole, ne balyoka basinziira mu bulokole, naye ekyo ekitono ekibadde kisigaddewo eky'ebyafaayo kyonna ne bakisaasaanya. Kyokka nga ate ne Kristo gwe babuulira tebamubuulira lwa kubanga bamumanyi, kubanga tebamanyi byafaayo bye na biki bye yayagala ne Mukama Katonda Kitaffe biki by'ayagala. Kati ky'ova olaba bamubuulira bafune ssente, bafune ebirungi, bazimbe amayumba, batambule ebweru, bakole byonna ebyagala eby'ensi. Kyokka ate nga bino eby'ensi bye tugayaalirira ebyafaayo byaffe bye biritutuusa mu bwakabaka bwa Katonda. Weewaawo waliwo mukulembeze omu ku abo abeesimbyeyo gwe natunuulidde ne ndowooza nti oboolyawo Mukama Katonda ye yamuyimusa, kubanga ye tatya kwogera byafaayo bye. Ate ebyafaayo bye bwe yabirabye ng'alina ekitundu ky'agenzeemu n'addayo era mu byafaayo bye n'atuuka ne mu nnyumba eyo omuli ebyafaayo bye. Ate alina n'ekigambo kye yayogedde ne kinsanyusa nti natwala omwana wange ewa kitange okumuwa amannya, ne ntegeera nti taba ono nga Mukama ye yamuyimusa. Kale nno yeetaaga okusabira omukisa ndowooza kubanga ebyafaayo bye bimanyiddwa. Naye mmwe Abaganda mbakubiriza muteekwa muleke embeera y'okuleeta abantu abatali beeno mu byafaayo bya Buganda, kubanga mulina omunfuuzi omu gwe muwagira nti Buganda yiye. Mugimuggyeko mangu nnyo kubanga Buganda ya Mukama, ggwanga ttukuvu liteekwa okubeeramu abantu baalyo abalina ebyafaayo byalyo era ababimanyi. Emirembe gibeere nammwe.